Mu bayizi abasukka mu 2,000 abatikkiddwa olwaleero ku Yunivaasite Nkumba kwe kubadde n'Omuyimbi Catherine Kusasira era omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Kampala. Kusasira akuguse mu ssomo lya Public Relations and International Diplomacy mwafunye Diguli esooka. Nsomye IRD International Relations and Diplomacy okubeera nti enkwasaganya y'amawanga aga wano n'ag'e Bulaaya gonna. So kati mu bintu bingabe ebyenkulaakulana politics mu trading bwe bityo. So engeri tugenda okubanga Uganda ffe kolaganamu n'ebintu ebirala. Ono atubuulidde ekyamwaliriza okuddamu okusoma wakati mu buvunaanyizibwa obungi bwe yeetisse mu kiseera kino. Nasalawo okuddayo nsome kubanga nali nyina ebintu byenjagala okumanya okuba omukugu mu byo mbitegere bulungi nnyo nga kye ngenda okugendako mbere nga nkitegeera bulungi. Nga yeeyambisa obukugu buno Kusasira agamba mwetegefu okwongera okuweereza singa mukama we era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni amuwa obuvunaanyizibwa obulala. Omukulembeze aba akkiriza ng'ayagadde n'afuna wanyiga okusinziira ku bumanyirivu bwange nja kyebaliza Katonda kuba nange nandikyetaaze. Ku matikkira ge gamu kwe kubadde ne Munnamagye eyawummula Brigadier General Emmanuel Rwashande nga mu kiseera kino yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Remiyaga. Rwashande nga naye akuguse mu ssomo lyerimu nga Kusasira agamba nti ebintu ebisinga abadde abimanyi era nga n'olumu abasomesa be babadde bamwebuuzaako. First class honors degree you can all take if you want so that you can go and confirm and tell those who are not easily convinced. Never get okuraba my recommendations. Nungi nnyo wano kusomera wano. Era bampise nakati na invitations. Nkome wano to give the lectures to other students who are coming in. To give them the examples that I have got. What they have seen in me. To give it to them so that they can also maintain and achieve the objectives that I have achieved. Tumubuuzizza engeri obukugu buno gye bugenda okumuyambako. Kinyamba okunnyonnyola abantu bange kye baagala n'okubafunira ebyo n'okubasakira mu bantu abalala biki bye nsobola okutwala ewaffe n'olwo kijja kunyanguyira nnyo kubanga nina kinkonekitinga nnyo ekisooka n'abantu abasomye ekyokubiri n'abali mu palamenti ekyokusatu n'abali mu magye ate n'abali mu diplomacy and the outside world. Rwashande asekeredde abo abadde bagamba nti teyasoma omuli n'omubaka Theodore Ekikubo gwe yawangula mu kamyufu k'ekibiina. Obutakolera bantu myaka 25 yali alinze epapula byange byabayogerako. Asooka akolera abantu talina kyakoze katekatanakola bitabo byange n'epapula byange yandibadde nga alina kyakiivinze kyafunye omukukolera abantu b'emyaka 25 kati lwenvudde wano n'epapula byange abantu bye balabye n'abantu era banninze ye ngenda mugamba vaawo mpitewo. Omugatte gw'abayizi 2,287 be batikkiddwa ku matikkira gano ag'omulundi ogwa-27 era ng'amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yabadde omugenyi omukulu. Graduate nze mu Diguli Public Administration and Management era ngenda kukozesa obukugu obwo bwenfunye mu kusoma public policy okulaba nga nfaayo nnyo ng'omubaka wa Parliament agenda okuba wakimanya kabonera okulondola ssente z'omuwi w'omusolo enkozesa ya ssente za gavumenti n'ebintu ebirigwa mu kkubo eryo.